N'abalabo batandise kuyiwa ttaka. Bye nabagamba kyekyo teryayagala munnansi. Kuba mwakafaananyi bagoba abantu mu lubigi balwanisa butonde kati yo omugagga ayiwa ttaka ne weebuuza tuddewa agoga emeefuga bannayuganda kiki mutwagaza ki obuntu bulamu bwaba gweramu ddala n'okubeeramu n'ekisa mu ggwanga lino yo omunaku talinaye gwateekeddwa kubeera abagagga be balina okubeera mu Uganda mufune ne bwe muteeka ekyombo mutujja mu Uganda tumanye nti yasigala ensi yammwe bagagga mwekka n'otunulira wano ekiteeziwo wabaluse babagambye nti mugende tulagibwa nga tabawatina kasente ye bannayuganda bwati mukwatibwamu ddala nakisa kikikyo tukole tutya ensi yaffe Uganda tugikole tutya Era nkambo bikyali budde bwa kumalira. Kanzijao alinde gwe batuwadde essimu ye. Manager Mande yakutaka jaze yakutaka jaze nage oyino laba nesimanyi njagala biteka ponula hivi atera nga gojja okumpa ku footage ne leero looza na period. That will be very good. If we get the papers and we get the authority, because when I talked with the Kalamaji, the ED of Nema, he was also complaining. He said that no, I stopped those people. Wakiso sub-county. Yes, our offices are here in Kireka. Kireka Sentema Road. Yes, because for us we are going to even put a letter to the planning officer in Wakiso not to release a plan over here. Unless when they are going to do things without a plan. And I don't want to provoke people to demonstrate here because people are going to demonstrate. Yes, because what was done to these people, removing them from the swamps, it is still a pain to their hearts. And now we are getting okay, please, that is my number. You can call on this number. I would love to see those people in the office. I have an office. Let them come down. We talk together, and we discuss. We don't refuse you to do something if you have got the papers. But what we need to know is the yes. Ab'obusukka kkubo ab'Enankuwadde baabagoba ate bano abayiwa ettaka bo be baani. Twayanguwa mangu ne tujja wano era bwe twatuuka wano twasanga bayiwa ettaka nga jjamu akutte eri neeno akutte ne batugamba nti Mandera yayiwa ettaka. Ffe nga ffe ne twebuuza nga bakansala ne chairman nti ye Mandera ali waggulu w'abalala kubanga oba osobodde okumenya omuzikiti nga Nema ate lwaki ye Mandera asobola okulemerera. Twebuuza Nema mu nsi muno Uganda mulimu ebyana n'abaana kubanga Mandera waba asobola okuyiwa wano ettaka
nga omuzikiti ogujjeewo ogusabibwamu abantu, eddwaliro lijjeewo, abantu omunaku owowansi eyali avugiraawo emmotoka, eyali apaakingawo emmotoka wamugobawo. Kati ate ye Mandela omuntu omu lwaki omukkiriza okuyiwa wano ettaka? Ng'osobodde okugjawo omuzikiti, osobodde okugjawo abantu 1,000 oba abantu 1,000 gwe nnema, osobodde okugenda n'omenya abantu bali eri, abantu eyo owange Munnankuwadde bali eyo basula mu butenti eyo enamuŋŋoona abantu basula mu butenti, naye wano ne tumala kumpi ennaku 4 nga nnema tukkubira essimu tojja wano. Ekyo ekintu kya bulabe. Gavumenti twagala otuyambe ku basajja bano ba investor abajja wano ne bayiwa amataka ne bayiwa ettaka, ffe bannansi ne mututwala ng'abatali bannansi. Tusaba buyambi, tuyambibwe, kubanga tugenda kubuuzibwa ebibuuzo bingi nga ffe abakulembeze nti ffe bagenda tubuuza oyo yayiwa ettaka nga muli ludda wa, oyo yayiwa ettaka nga muliwa. Tusaba gavumenti vaayo tuyambe ku bantu boyita abanene ba investor, ffenna tuganyirwemu nga bwe wayimiriza eri noono muyimirize, ffenna tubeere bamativu. Nsigadde ndi kansala Kyanzi okuva Nankuwadde. Ronald kansala atwala ebbendobendo lye Nankuwadde opposite ku kkubo eryo, ate nga nze sekuritale wa chairman wange Ssemujju oba omuyambi we. Mu nnaku nga 3 eziyise emabega nayita wano nga ndaba batandise okuyiwa ettaka ng'omuyambi wa chairman ku nsonga za wakisi, namukubirirawo essimu. Kwata ye muvubuka wa Malala mukama wange ennaku 3 emabega amanya Kanyerezi Yusuf kansala akikira ekyalo kya Kikaya kugomolola. Ennaku nga 3 eziyise emabega twalaba emmotoka bingi nnyo nga bingiza ettaka wano kubanga basuka kukuba kibaati wano. Twaddamu kulaba jaamu wano, wali tewakyagwa jaamu olw'ebimmotoka ebibadde bingiza ettaka wano. Not until mukama wange chairperson Ssemujju we yankubire nambuuza ku nsonga zino nga kituufu nga era kansala nga sizimanyi, nangamba tukeerewo tubulirize waddala ebikolebwa wano biri mu mateeka, kubanga emabegako tulaba abantu nga babagoba mu ntobazi, ate ekifo kyekimu era kirimu eki entobazi. So netwebuuza nti mulimu abaana n'ebyana, so netujja tubuuze ddala biki ebikolebwa wano, lwaki bayiwawo ettaka, kubanga opposite bagoba abantu awo wonna. Actually ne Petromax bagiwa notice nga bagigoba waawo, era entime esovaawo oba ejjavaawo. Naye ffe twozze wano kubuuliriza biki ebigenda okukolebwa wano, wabula tetulemesa, kubanga ffenna twagala enkulaakulana ku kitundu, naye twagala ebintu ebiyita mu mateeka amaki amalambulukufu. Bakansala abakulembeze ffenna tumanye nga chairperson wayogedde, chairman w'ekyalo ategeere, omukulembeze kansala ategeere, paka webituuka waggulu protocol. So twetaaga okubanga buli kimu ekikolebwa ku bitundu byaffe bibeera mu mateeka, so si kumala gakola ate nga banyigiriza baki abalala. So ensonga lwaki mukama tuzze wano, tetuzze kulemesa, tetuzze kukola ki, wabula kumanya kiki kikolebwa wano kiri mu mateeka obadde kiri mu mateeka. Twalumbiddwa abayiye ettaka mu kitoogo kino ekya wano, nga ate ebbanga linabwera na myezi 6 nga obusukka kkubo waliwo n'amayumba ag'abantu baffe abaali bakolerawo bizinesi n'ebyuma by'embaawo n'eppaka ya loole, byonna baabagobawo nga babategeeza okuba nti bali mu kitoogo. Naye ate obusukka kkubo twalumbiddwa abayiyeewo ettaka, baana ne kuyiwa ettaka ku Lwokusatu ekiro. Ffe twabitegedde olunaku lwa jjo nti baana ne kuyiwa ettaka ku Lwokubiri ekiro, twabitegedde olunaku lw'eggulo ne tukubira ku bakulu, ne tukubira ku bakulu nga mubo OC wa polisi ey'Ebulenga atwalawo, twamubuuzizza n'atutegeeza nti yagezezzaako okujja n'abasirikale be ne bagezaako okuyimiriza abadde bayiwa ettaka, naye n'afuna amasimu okuva waggulu ne bamugaa nti ajjewo mangu abasirikale era n'abajjawo ekiro. Ekyo kitegeeza ki nti waliwo orders ezavudde waggulu, abantu bagenda mu maaso nga bakola. Bwe nakubiddeku atwala ebya ntobazi mu Wakiso, yantegeezezza nti
naye byamusobedde dda naye talina kyeyalibadde ayinza kukola mu budde obwo nenoonyereza essimu y'omukulu w'omu waggulu kubanga nti ye Idi owannema Idi wannema we namukubidde naga ati yasitopinze abantu bano kye bakola kyonna okujja nga amazeyo okujja n'alaba kiwa we bagenda okukolera n'ensonga eyo twali tumusuubira olwayo ku makya yadaga nti ajja kukeerera wano tanaba kutuuka tusobola okufuna ku simu ez'omukulu omu gwe tutegedde nga Muhammadi atugambye nti bo baafuna olukusa era abantu bwe baali babasitopinze ekiro ekyo kye nayogeddeko naye essimu ne ziva waggulu ne babalagira babaliriizinge era ne bagenda mu maaso nga bakola olunaku lw'eggulu twabadde nawo obuvuyo bw'amaanyi nnyo wano ng'emmotoka zisibwa okuviira ddala e Buloba neziva e Kampala kano tezikyayita ate nga era jamu y'omu wakontinyiza ne ku Masaka Road nga sino tutwaka biyiwa ettaka ejjitirivu wano naye tubadde ffe kye tusaba mu mbeera eriwo twagala bwenkanya kubanga bwe omunaku baamugoba mu lutobazi kati nga waliwo ate ow'amaanyi aze mu lutobazi twagala tufune okunnyonnyola okutuufu naffe tumanyire abantu baffe tulwanirira nti mulimu abaana n'ebyana kyekisinga okutuluma ng'abaaki abawakiso ekirala kye twagala bwe baba bamaze okufuna amaanyi gaabwe ge balinda nga balina ebiwandiiko byabwe tuli authority esookerwako mu gavumenti erina mu constitution baleete ebiwandiiko byabwe mu offices zaffe tutandikire awo area councillors bamanye chairman w'ekyalo amanye OC police amanye LC3 mu kitundu amanye ne accounting officers basobole okukola ki okubakode kye bamanyi tusobole okwedefending eri abantu baffe kubanga nja kijja kuba kibi nnyo balitubuuza nti baaliyiwaawo nga mulaba waffe nga batukonawo era nga bibuuzo ebiri awo bwekitaba bwe kityo ffe tuliredde okusomba abantu bajje beeyiwe wano n'oyo yayiye wano ettaka abule kyakolerawo Ssentebe kati nga gwe ssentebe w'eggombolola eno bino ebikoleddwa mu kitundu kyo k'otuuseewo kiki ky'osazzeewo era kiragiro ki ky'owaddewo ekiragiro kye mpaddewo njagala omukulu ono gwe bampadde erinnya ti Muhammad asooka atuleetera ebiwandiiko bya wano era ekigenda okuddawo ngenda kuwandiikira district plana okulaba nti tebafulumya pulaani ya wano kintu nekigenda okukolera wano nga tumaze kufuna clearance kuva waggulu enkulaakulana tujagala naye twagala enkulaakulana nga etambulira wamu n'obwenkanya oyimiriza ebikolebwawo oba sirina buyinza buyimiriza bikolebwawo obuyinza obwange bajja kubuyiwako amazzi era busaanewo naye ensuubira bwe banaawulira eddoboozi lyange bajja kwebuuza bakole kye mbasabye Akiri alinde gwe batuwadde essimu ye